Ssentebe w'Eruseo eyokutaano wa disitulikiti y'e Kamuli Maxwell Mugudde Kuwembula afiiridde mu kabenje Nakifuma ku luguudo oludda e Kayunga bw'abadde ng'agenda mu Kampala okubanga bw'atajja empapula mu bannakibiina ky'NRM. Poliisi ekakasizza nti akabenje akaguddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero okumpi ne poliisi y'Enjeru munisipaali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyugwe kafiiddemu abantu 4 nga munaamala mu bujjuvu g'obolinda ku ssaawa eno gendeese. Essaawa ziweze 3 ez'enkya y'olunaku lwaleero mwasuze omutyano bannaffe abatuuliriza eno 89.4 Nabasa Fama amawulire gali mu bujjuvu ogakusomera nze Julius Omuvuunya. Poliisi ey'e Naggalama ekakasizza mu butongole nti akabenje kaguddewo mu budde obw'okumakya olwaleero kafiiriddemu ssentebe w'Eruseo eyokutaano wa disitulikiti y'e Kamuli Maxwell Mugudde Kuwembula abadde ali mu mmotoka y'ekika kya Double Cabin era ng'eno namba UG 699M abadde agenda mu bitundu ebya disitulikiti eby'omu Kampala okuggyayo empapula eri akakiiko akatwala ensonga z'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM asobole okubanga tebwatyo addamu okuvuganya ku kifo kya ssentebe w'Eruseo eyokutaano wa disitulikiti y'e Kamuli mu kalulu akasembedde ku mwaka 2026 ku kaada y'ekibiina ky'NRM. Kigamba okuba nti emmotoka ye eyingiridde emmotoka endala ebadde eyimiridde wamabbali g'ekkubo namba UBR 835K era okakana nga bw'ati afiiriddewo wetujjidde ku mpewo ng'omulambo gwa Maxwell Mugudde Kuwembula tegunnaba kubangayo tugujjibwa mu mmotoka era ng'emmotoka egunyize nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okubanga tibwete ekola obutaweera okulaba ng'omubiri gwe guggyibwayo era ng'okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kitundu eky'omu Kampala n'emiriraano Afande Patrick Onyango akasizza bino byonna kyokka n'ategeeza nti poliisi etandise okubanga bwete ekola ogwayo ogw'okwongera okubuuliza obulungi ku nsonga eno. Waliwo akabenje akabaddewo leero ku makya ssaawa nga 10:4 ez'okumakya leero nga bibaddewo mu Nakifuma wano mu Mukono district nga motoka motoka gitomeregane motoka namba UBR 835K ino lore ne Pajero namba UG 699M. Omugenzi ye chairman LC5 wa Kamuli district na ye timu ya Naggalama bali ku ground batandise okunoonyereza. Kakati oluvannyuma twogezeganyizza mukono n'abadda mu myuka ng'ono omukyala Sarah Sambya okuva mu bitundu ebya disitulikiti y'e Kamuli oluvannyuma olw'okufuna amawulire gano adduse Zambo okubanga tibwatyo agenda mu bitundu eby'e Naggalama mu disitulikiti y'e Mukono asobole okugenda mu maaso n'okubanga tibwatyo ayongera okubanga bw'atadduukirira ssentebe agamba okuba nti ono afiiridde mu kabenje era ng'ono ategeezezza nti asanze ng'embeera nzibu nnyo kubanga yenna abadde bw'atajjudde omusaayi ng'emmotoka ebadde emunyize n'alooka agenda mu maaso n'okubanga ategeeza nga disitulikiti y'e Kamuli bwefiiriddwe omusajja ow'enkizo kubanga ono emirimu gye abadde agitambuza bulungi. Taliwani Naggalama police post chidi okuhaganira omubiri gwa munaife weguli kuba bukoba entale ino kitale ly'abantu b'e Kamuli busoga yonna ne Uganda okutwalira awalala kiibyangu bizibu Katonda mwena atugomye kuba munaife yawumwire in an accident ebyo tyabitracinze wawe yabeera ava wawe yabeera ajja. Omubiri gwe guli basaawa ddino wano police post e Naggalama wetuli. Kakati wetujjidde ku mpewo ng'abantu mu bitundu ebya disitulikiti y'e Kamuli bakyali mu kutya okw'amaanyi eri amawulire agakedde okubanga tegafulumizibwa agalaga nti ssentebe waabwe Maxwell Mugudde afiiridde mu kabenje. Bano bagamba nti babadde bwe batyo bateekateeka okuddamu okubanga yetu bamulonda asobole okuddamu okubanga bw'ati abakiikirira kubanga abadde agezezzaako bingi okulanga bw'ati disitulikiti y'e Kamuli oba oli awo naye weesobola okubanga bw'eti eyogerwako mu kiwo kino eky'Obusoga olw'empeereza ye ennungi era ng'abadde agezzaako okubanga tibw'ati atuukira abantu ba bulijjo n'okulaba nga bw'ati ayongera okubasomesa enteekateeka ez'enjawulo ez'enkulaakulana. Ebinayongerewo ku nsonga eno tujjako bikutuusaako mawulire gaffe yaganaddako.
Poliisi etegeezezza nti akabenje akaguddewo mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero nga waakava ku poliisi ey'Enjeru ku kinnya eky'amaanyi awo ng'oyambuka mu Kalitunsi mu munisipali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyugwe kafiiriddemu abantu abawera n'abalala ne balooka badduse mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okufuna obujjanjabi. Akabenje kano kabaddemu emmotoka 3 okubadde emmotoka ekikata kya takisi 2 namba UBR 5665W ebadde evugibwa n'atannaba kubanga bw'atategeerekeka n'endala namba UBA 061K ebadde evugibwa ddereeva atanategeerekeka n'ekimotoka ekibadde kyetise embaawo ekika kya Mitsubishi namba UAX 241S nga kigamba okuba nti kibadde kiva mu bitundu eby'omu Kampala nga kyolekera wano mu kitundu eky'Ejjinja kyokka kituuse mu kitundu ekyawali ekinnya eky'amaanyi ne kirooka kiva ku luguudo okwenyigiriza ebbali kakana nga kiyingiridde emmotoka endala za takisi 2 ezibadde ziva mu kitundu kino eky'Ejjinja okudda mu bitundu eby'embikko mu kiro ekikesezza olwaleero. Poliisi etegeezezza nti ababiri emirambo gy'abantu abafudde egyakategeerebwako giri 3 bali 3 nga kubaddeko abakyala 2 awamu n'omuntu omulala omwami atannaba kubanga bw'atategeerekeka. Omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekyasezebwa Helen Butooto akasizza akabenje kano kyokka n'ategeeza nti poliisi etandise okukola ogwayo ogw'okwongera okubuuliza obulungi ku nsonga eno. Akabenje kano ketabyemu emmotoka 3 2 taxis endala kika kya Mitsubishi Fuso. Namba z'emmotoka zino kuliko UBR 565W kika kya Toyota Hiace endala UBA 061K kika kya taxi eyokusatu ye UAX 241S kika kya Mitsubishi Fuso. Mmotoka zino 3 abagoba baazo tibannaba kutegeerekeka. Kigambibwa nti mmotoka zino namba UBR 565W kika kya taxi n'endala UBA 061K kacha taxi badde ziva side z'Ejjinja nga zidda e Kampala. Naye wezatuuse Njeru ku kyalo kumpi ne factory tegerekesenga Bavima Steel Factory. Abantu 3 be bafiiridde mu kabenje kano nga kuno kwe kuli abasajja 2 n'omukyalo omu era bano bo emirambo gyabwe gitwaliddwa Ejjinja mu ggwanika okulaba nga postmortem kolebwa.